tukuletedde firimu yino kasitoba nga laba Snake Girl Part 1 kaka tukuletedde Snake Girl Part 2 era nga director Kintu Jonathan yakudirectingira Mugotanya eno Snake Girl Part 2 gye tulaba Kalango yatuuse dda amatundiro ga firimu Uganda omusuubizi ogenda kwemuke wali okwanyeko oyiga buyizi oba wabivaako mu bakazi mulimu emisangigi tukyalengera Kalango wetegereze ludde wajja osaatukira oyinza okugwa ku mukazi nga yava mu eba nabe mu Mbaasa nagambye eri kwemuke Majestic Plaza okuva mu Sunlight Film Production ekizibu kitegedde muzi ekajja nyo ina bwa sente bukka yesoke tugende maaso katono nnyo katusoke tulengere Kalankano ate ngene tugikutuusako essaawa eno tukyalengera mulaba mayumba nalese ez'akameeza omusajja ow'olugono mu maka Sunlight Productions yatugenda maaso mpolampola tukyalengera Kalanka firimu eno nagambye nti atugenda boogisanga Modern Movies edduuka liri namba 21 Majestic Plaza level ya 5 eno yemanyiddwa nga The Snake Girl mwagala nnyo enjawulo owaye gyebale maama nga wanyiridde bulala mukyala wange tukyalengera Kalanka tono nnyo bangi bagudde mu mpi zetabadde zaabwe nyoka enyoka yamukojowera obusagwa nemusala yinki ya gwe ekyaddamu mubala gatagalire ku buli mukazi tugende maaso kanoko Kalange nemanyiddwa nga The Snake Girl yawandikibwa Jonathan.K. ejjudde obulogo abakazi abasinga bakimanyi okubaako obuwanguzi oteekeddwa kuloga kikyamu wattu Jonathan.K. ye director firimu etandika katono nnyo kyalaba Kalango kaayo era ng'egenda mu Modern bannaye nkwagala ekyo bangi bakyogedde naye g'osobola okwerigomba waliwo erigombyekwo omukazi aba mu kisenge n'addyako ettaala mu ddiiro yagwa ku nyoka oyagala laavu nkwere onoosobola badde ki omutuuze bamusala yinki kisanga omukazi kakati kino kyajjanga kyekango ebintu onyumya saganya byogerako muganda wange ono bamusala yinki omusajja abadde omugogoofu kakati sekimpi simanyi nawenziraka munsalira ku magezi mutaayi wange adde amanyi musajja muwanvu akomeeri musajja ati yatandika okwekengera taano awulira atidde bamanya boyo siyo waawano gwe oli waawa munaye mukyala nzize yavudde wakaku ng'agenda ku mulimu okola nga muleefu kakati sekimpi amekuja genda eri twala eri mukyala munange yenze balo twatwale okwaniriza obutatadde Snake Girl yagenda muwanvu yadda mumpi eno gifune Modern ogikutosako essaawa eno yenyenenyene bakazi benkwanye mukama we mukazi wote muli kati nze njagala kati soke tulengere ne Kalanka n'akalala mpyanyo mu maaso gange era zonna ziwandiikiddwa Jonathan.K. kulabako oba mukazi woni goddamu bwotyo efirimu egenda maaso mukazi wo emyezi 2 gyompadde wadde n'omwezi ogumu teguwera nagambye osanga Modern Movies The House of Ugandan Movies Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 21 na buli kino Uganda kyonna kyonna kyo baweetaaza okuva mu Sunlight Film Productions bajja kuba bakikutuusa ku bulunyi abo Modern Movies nagaye Majestic Plaza wozisanga edi mubi nnyo naye mu bakazi abafumbo hello wandi mukwano naye lwaki onnumya okutuuka ku kino nga sikumanyi nakumanya tonolere tabbo obadde osirekedde yange ate n'endala nzireeta ate omukwano gulimu ebinonoko omukwano gulimu engwala ate omukwano gulimu obujiji wenye ye mukazi mwesiga egenda maaso mukazi ogwo weesiga ate mukwano gwe yamubala ebintu bizibu
omulimu gwe nakukwasa gukulemye toddamu kukwana mukazi wange full stop. Fidimu ya Jonathan.K. ne Ibrake wano gwofa ku byakulya naye omukazi atuyisa bwe ndiko yenze mozera ngendo oba gwe togenda soko yogeremuko ne baabako katono kati olwoza bwe tunamugamba agenda kukola ki ayagala mukazi we nga ttabu nze sigenda kukkiriza muganda okuwasa mu maka gange. yasindikibwanga mbega ekyo yakimaliriza mu ngeri endala eno yo tugikutuusaako essaawa yonna muze mu by'okuweereza balongo oyimiridde abangu bakuba amaka gano gwosalawo bw'oŋŋamba nti gwowaana kibebi ate ovaawo kyovalawo omukazi abawuwo ng'oli naye mu nju naye waafuluma ogenda mu katale abaweeyo mu katale gy'alaze kale n'ebintu byalaavu byo bizibu naye ngeno yo gweweesiga bulijjo lw'omusanga bava okukimutuusaako ozirika kyova olaba okwagala si kubi naye levoli nga wooyina okoma nga weesiga efirimu egenda maaso Guluma Yaguza The Burden of Guilt gifune modern movies leero kati soke tulabe kalankano katono nnyo nagambye no yafulumye dda okuva mu Sunlight Film Productions bakuzanyidde firimu nyingi nga Mugotanya n'abakyala w'ennyanja ne Snake Girl kaakati no bakuleetedde omuzigo Isabel The Problem Child bangi tugwa mu mukwano n'abala etuloza okuba ndi balungi naye omukwano egumala otambula buli kimu ekyo ne kyonooneka n'ogamba omuwala gwe wafuna wa bisiraani nga n'omuwala ewaabwe ekyamaguzi ekyamanyi oba entambula y'ebbeeyi yali ekyamyeyo kagaali saba omulimu ne gubula y'ogusabe gye bagukuwa naye nga baagala sooka bawula Jonathan.K. director waayo yakudirectingira firimu nga Snake Girl ne Mugotanya kaakati akuleetedde omuzigo guguno kikyoyinza okukola ng'okizudde wasiigiddwa obulwadde nga n'omusajja owwo gw'omanyi mu mukwano temugendako mu kikolwa ekyokwagala ng'abadde yeesunga mbaga kiruma muwala n'omusaamu ezizo naye ne bagamba alina akawuka weewaayo n'ofakko naye ng'omukwano ogufunye Isabel eri matuliro ga firimu ona mu ggwanga era osobola ogifuna ku MK wabula market and display Sunlight yesoke nate okuva mu Sunlight Film Production kasoke tulengera akalango kano gwe mulundi ogwokubiri kyekitundu ekya n'abakyala w'ennyanja pato twagala ku mulundi tulaba obusungu bw'emisambwa luno gikomyo nga mikambwe bangi abawala bali mu kibuga abanyirira naye nga misambwa gye gitudde awo nyoka tugende maaso nagambye yafulumye dda kyekitundu ekyokubiri kyoyita omudigido yinza ofuuka emagombe n'abakyala w'ennyanja ekitundu ekyokubiri bangi bagenze ebuziba ne batuuka the point of no return bayinza okugamba obugaga ogenda bujja ekirongo otambula nga wumbwa Central Body Zibaradi Kintu Jonathan ye producer waayo nagambye modern movies Majestic Plaza level 5 eduka namba 21 ogenda ojija kagonya bagenzi ke kajja bugaga be kunyoka tabunjerere modern wajija bakubiridde ku bino Majestic Plaza Finakat yeso ketandika butandisira tugenda maaso ya okuva mu Sunlight Film Production yakuleetedde nate tutandika butandise firimu eno ya Kintu Jonathan Alex tutandika butandise era nga tugenda maaso mpola mpola era nga twasubwa Mugotanya Invisible Killer tulaba kina Uganda tugitandise naye nga dakutegezeza bina Uganda bino tubaako ebyokuyiga bye tufuna wabula era tekigibwamu kopi omutunzi yenna ow'ekina Uganda olina kubanga wasuubudde firimu eno ng'eri mateeka gaayo
ng'eriko ne kye bayita security device bakusanga tekiriiko ojja kunnyonnyola. Kasaga gye Ssentongo ku screen kwali tuyina Namusoke Shakira. Kale n'obudde bwali bwakumakya tulengera famire omuli Ssemaka agenda maaso n'abakuliisaawo. Abakyala bamubuuza akasiza otya mwami gende yakookolima ye empanga abalala nseera olumulaba ne beeyala ettaka oyo gwe bayita Ssemaka. Sotya no mwami gyendi mukyala namba gundi oli otya kyendi wasuze otya nasize enkulata lakwasize wanamba nnya munnange gale nzigyewulira kawungezi. Kati abakyala bavaako abaana ne bajja bano be baana be muli mutya. Abakyala abuuza n'akamwenyumwenyu abaana ababuuza nga atunuulidde ebikompola. Ogenda okwetegereza ekimu gwe kyanago lwaki oningiza vaayo Sennabulya obedde olyawo sawa meka zino Sennabulya sagana okuzuuka leeti yangwa mangu bano balimyedde olubimbi lwaweze kirabe kiri eri kibadde kyekwese. Ogenda okulengera omulenzi omu Sennabulya yazuuka leeti Segirinya ye mukeeza ava mu kibira ava kuleeta obusansi obukuma ekyoto. Era taata omwana ono amwagala nnyo omwana we ow'obulenzi. Nagambye firimu yaffe ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Kintu Jonathan Alex ye producer waayo. Twadde erudda waliwo agezaako okuyiiya embeera nga bwe guli nti buli muntu yenna alina okulekani akeera okuyiiya ekinaagulira Magala Eddiba. Kati bannaffe bali ku mirimu. Seruyinda Ramadhan tukyatandika butandi. Jonathan.K ye muwandiisi wa firimu eno. Tulengera bali mu kuyiiya embeera kukola boogere Juma Ramadhan era nga yayambye ku kuwandiika. Kasaga gye Ssentongo Jonathan.K Tisha ne Prince Jona Kibinge location managers ate nga Lydia Chantal Promputa. Kati ogenda okuddako ewa Ssemaka abakyala balimira wamu Mbaweera Adija locations manager. Kadi mukyala mukulu yalaga we bakoma era mwenna mulima mugoberera mukyala mukulu mwe abakyala. Kati nammwe abaana mulima ate mugoberera maama mukulu. Kati ogenda okwetegereza omukyala omulala alima asembye emabega mu nkolere yawamu bwe mubanga mulima omu n'asigala emabega ala kye bayita okunonako. Kati ayagala kumunonako bonna bonna bavunaanyizibwa kyenkanye era buli omu afiira ddala ku munenga bwe kirina okuba. N'agamba nti munnange munnaffe oli engeri gy'ayinza okuba ng'alabika agooye n'amaanyi agalima alabika tabadde nago oba oli awo twandibadde tumuleka yannyuke kirabika leero tali bulungi n'okula akuze. Bino byonna babigamba omwami kuba mukyala mukulu yasembye emabega. Kirabika engeri gy'asooka mu ddya omupiira yasamba mungi nga tannafuna badifenda bamukyala mutoka ne bagudifendinga. Oli bba waabwe musajja muzibu nnyo omupiira akuba mungi ye strayika yazibikira ya buli kimu mulala. Kale no bagamba mukyala mukulu akwate ekkubo n'omuwala omulala babe nga badde ewaka bafumbira basigadde ku lubimbi bakooye. Kaakano no twadde erudda twandibadde tuli mu nnimiro ebisolo biri wabweru enteekera ku mazzi gano maka malala gino gyeyo kiriga ekyo tugende. Waliwo mwami wuuno nabo balina okulabika ne bagenda okulima kitomera ekyo balina otwala ekiriga ku nnimiro naye kyakwesole ku ttale twala nteeyo nange wano luli yaliiramu amayuni g'abaandi balina ogisiba wali kalanda luggo samutayimuze entebeera tulakita eri olumbugu n'erumalawo ngeni wegendereze ng'osiba enti luli yali ebintu bya musoke kata atutte ate bamanyi musoke musajja muyombi. Njagala olabe bateeka pulani olwaleero. Kale n'oluvannyuma ogenda okudda eno mukwano
agenda kwano mu katawuni wano nasigenda luwaayo. Omukwano gw'ekyalo gubaamu respect era amaka gawangaala nnyo baba baagalana. Omwami asooka kusaba mukyala ng'agenda okutambula. Tulengera amaka ag'enjawulo mu bufumbo bw'enjawulo neeyisa mu maka ag'enjawulo. Tuli mu lwalo. Kaakano ogenda okuvaayo. Bali mu kulya baliira wamu. Omusajja alina abakyala be bonna n'abaana baliira wamu. Tewaliwo kwawula wabula mubono ye mwana wa gundi ono ya muzaalo oba kiki. Firimu eno bagiyita Mugootanya. Kati ne bamala okulya yagamba bala balina okukola emirimu egyabwe n'abalenzi balina okugenda mu nnimiro. Alina abaana b'obuwala baabo. Kuluzi oba mu bisolisoli. Olabye otese. Ndowooza kuluzi. Sembe ebisolisoli. Mulaba muti. Baagala bamu bagende ku luzzi abalala tusooke mu nnimiro. Kati abaana ne baba babaawudde abamu bagamba tugende ffenna ku luzzi omulundi gumu afazaali bwe tuve tuyoke tugende mu nnimiro na buli kimu baagala kikolera wamu. Era abaana bano toyinza kugamba nti ono oli yamuzaala ono yamuzaala bwe bityo bonna bawamu. Kade abagenda ku luzzi okimanyi nkusinga endiima twaleere kwatiraako nga bw'omanya eri eby'abaana. Kabasimbula kyava asazawo olukoloboze. Maaso ku mavivi otunula gy'olaga laba 10. Balwanyisa mimonde gye bava kulya. Banyo mu mmonde gulinga kadongo bw'ogulya gusooka kweripa mu kiwoowoolo. Otaguddusa teguka mu ntumbwe. Kati bano be baagala bagenda ku luzzi. Eyo ne tuvayo amaka tugalabye. Waliwo omukulu omulala anguwe tumalewo kana akataka emuzeyi ebisigadde njagala olabe taata ayigiriza abaana business bigisezaluliza yatika nnyo kale muzeyi balina okusota ettaka bwe litajja buloka zaabika muzeyi sajja balina ebigere biringa nso kaliyidde lisuka bulungi liyidde ekigere kisala akadongo liraba liyidde lisituka tugenda maaso ne firimu lyayidde liyidde bagiyita Mugootanya gye tulaba. Mwebale kale muzeyi munnange sikugira sikupakira vaayo sebo jina wena emitwalo ebiri muzeyi emitwalo ebiri gijja kuwera. bali mupanga tanuulu. Efirimu bagiyita Mugootanya tulengera okuba ni omwami ono n'amaka ge bakolera wamu era abaana babaagala nnyo n'abamwagala nnyo abakyala bamwagala buli kimu kyonna bakolera wamu nnyo. Naye mukwanisa. Kati eno waliwo ali ku mwana w'abandi amukuba manda. Inje. Anansanywa gye obutajja mu mapeera. Kati olwaleero tunaagenda mu kisagazi kuba budde buwungerera. Sobola. Ne naawe si kati. Nakolala. Ye bunzibiridde ayagala omuwala. N'okufumba. Munnange nze n'okufumba olwaleero bunzibiridde leero yagenda ofumba eka. Njagadde nkusimba ettwalo lino. Saagala kujjamu mukwano gwa bwereere. Bunzibiridde ne bamuwa ettwalo. Wabula bunzi ate kirina engeri kibiguza ntumbwe baayi bunzibiridde akyagala kibiguza ntumbwe. Abaana bali myaka egigambwako kali waliwo omulala wuuno muze kungoye namu wano obwakabi ogenda okwetegereza anira wano saizi yo kali kumbe waliwo omutembeeyi atunda z'abakyala. Weegenderezanga nnyo abaami abatunda engoye z'abakyala omanya nti emikwano baagala gy'abakyala gyokka. Ate kano ako tekajja kukola bawala baalubowa. Ono omutembeeyi wa ku kyalo ye JONATHAN.K. Efirimu egenda maaso. solo kundagira nezo naye kati omwana mba otalinaamu sente ziri waka naye n'ekirala obugoye obulungi ono agamba abulina enkya. Kati yamulagirira w'abeera bw'anaaba agize amuleetereyo obugoye obulala obwakabya enkya ewaabwe waka. Yamulagirira w'abeera omuwala omutembeeyi aleete. Efirimu egenda maaso. blaza waliwo omwana Kakati enkeera mutaka yakeera bukeezi owaayi waliwo eyandagiridde wano ndeeta engoye ze bamuyitaani
Teyaŋŋambye erinnya naye mulungi mu sirenda. Sirenda namna gani huyo? Kama wanaongea sirenda, wacha mimi na kwenda huko. Naona kwa nini yeye umeenda? Bakuyita. Kati yingira mu nju naita sirenda. Ono mutembeyi. Otuse. Omazano jja mute. Nzize munnange obugoye bwobwo. Nako. Laba bwenda kuleetedde. Engeri golo gye saakukubyeko leero nze kubeko. Balina olulimi lw'abatembeyi bwa mmeka. Kano mutwalo kano 5. Zonna ensimbi za kutaanula 5 taanula mutwalo twala. Salako munange nyingi. Wenkujjiramu 5. Bo. Kale mutwalo. Munange sinza kwongeramu. Ngaakwongereddeko. Oba oli awo. Abengo baba yayina ddala ng'aguza omukyalo. Olaba atunulanga konkome. Yeewoomya. Gwani nakintu. Kale leeta ssente engeri gy'olina kintu. Oba kintu ki? Naye nga yenna kintu. Abasajja bangi batandise bizinesi ne bazivamu nga sibalina kye bazikozeemu. Kuba buli wagenda otunda akwatibwa ekisa gwaguza. Engoye ezibadde ez'ogumu kitundu omuniga yazitunda 5. Eyo ne tuvaayo. Efirimu bagiyita mugootanya. Nagambye matundiro ga firimu onna mu ggwanga weeri era tujja kuba tugikutuusaako tulaba ekitundu kyayo kisooka. Osobola okujja bulungi ennyo ne mu Elsage Publishers. Tuli Cornerstone Plaza EF71 n'ofuna kopiyo oba n'osuubula. Ne ku MK Majestic Plaza Level 5 edduuka liri namba 8. Okwasaganya omwana. Tulengera munywanyi wane walubo wawe bakola. Kaakati no tuba tuli awo. Mama. Waliwo ajja ayita maama. Mama. Ajja ayita maama. Ngwendi obadde ki? Mama muzukulu. Kalingamu. Agenda chat. Okimanyi nakintu agenda leeta omusajja. Nange sanyi lijiro okunzita. Mama kansoke mpumulemu kati. Kaakati omukyalo n'abeera wono. Naye alina amawulire ge yawulidde. Kyava ayitawo mu nnyumba. Agenda kukyalo. Ngwini sisobola kikkiriza. Kati muwala wa lubowa atagenda kulabika nti afuna omusajja. Nze ngobange tannaba nakuva ku lujja. Omwana gwenzaala abenga afuna omusajja. Omwana gwenzaala abenga tannafuna musajja. Ate muzzukulu wange ye nga afuna omusajja kijja kitya. Wabaawo ekikyamu. Kati yalumbirawo essabo. Ngwendi yanjuluza emikisa gyo tulabe. Yanjuluza ya. Olinayo enkokoko nti njirina. Kati ng'amugamba ekyo kiwedde. Kati amugamba ngenda kuwa omugootanya owulira. Naye bino ebintu bye ngenda okulamirizaako tebidda mabega. Mugootanya buli w'omutwala tekidda mabega. Ky'osalawo kye kiba kigenze maaso. Okakasa nti alinywedde. Kati eddagala lye ngenda okuwa ogenda kuliwa enkoko. Enkoko weemala okunywa eddagala eryo then enkoko eyo giwe lubowa ng'ekiraba gitwala ewuwe waka. Naye ekintu kino ky'okola tekidda mabega. Omukyalo ono kyekimulogesa. Yategedde nti mutabani we lubowa gwazaala muwala we Nakintu agenda kukyaza omusajja bagenda kumuwasa omuwala oyo. Kyokka ng'ate ye alina omuwala ku lujja atannaba kulabika ne bamuwasa. Kati muzzukulu we ajja atya okubaani afumbirwa ng'omwana we tannafumbirwa omulala. Afazaali abaloga. Bali okujja okundaba. Kaakano olubowa bw'ajja okukyala maama kennyini yamuyita. Koko mulimu enkulu otole. N'amugamba munaye jangu ondabeko nga tanyeze ku byakuwasa. Kyeyakola ng'amugamba genda mu kiyo ojjayo enkoko ennene ogiwa mutabani wange. Naye nga twalabye ku musawo bamuwadde eddagala ne bamugamba aliwo enkoko eyo gy'anaaba wa lubowa alyoka alemese lubowa muwala we okuba nti tafumbirwa. Lubowa yajja n'abaana be wano babeera bazzukulu. Nga baleeta enkoko yiyo nkazi. Enkoko enkazi ebeera eni kati yamuwa eni. Then empanga ebeera kooko.
Kwatireko baba. Kale. Babadde bazze kulaba ku maama waabwe. Oluganda kintu kikulu n'omukwano wakati awo kisaanidde okubanga kibangibwawo. Simye! Wabula mu kaseera kano omwami ono okujja okulabika alaba ku maama we ate ye maama alina ebigendererwa birala. Muwala we yamugamba kambawerekereko. Muwala we abeera naye wano era muwala wono tafumbirwanga. Kati sebo maama yasigala asinika otunnyo nti mujja kundaba. Efirimu tulaba kina Uganda. Kya bulijjo abantu tulina okuba nabo naye tumanye abantu wangala tutya nabo kubanga bo tetusobola kubejjako kubanga babi ate erudda balungi. Ne tudda ku kyegumigu. Enkoko baagiwuuta enva. Kaakati taata bagenda omujjulira emmere olubuto ne lumusimba. Kiki obadde kyolumpulira sisobola. Bulijjo tuli ebijanjaalo naye terunuma leero lunnumye. Ngeni kale wuuta ku supu ne ku nkoko nkulu yo kuba kiri mu nnono omusajja ewaka yalya nkoko nkulu. Olwaleero abakazi mwegabidde enkoko nkulu masepiki ne muzirya. Kyemuva mulaba mmwe muweerera abaana bammwe kubanga obuyinza obw'abasajja mwaweddeza. Kati mukaabe nga mpola. Ebintu ebimu bye mwasangawo ennono ze muze mukyusa. Ebintu kyobola abize bikyuka. Sanga omukazi ye taata ewaka. Omukazi n'akayanira okukola ng'akayanira okukola. Kati oba okayanira okukola ng'okola kwali kw'abasajja. Olabe wejja ofuuka taata. Empale muzambadde kati mwe abasajja badde mu peti oba gomasi katudde ku firimu. Kakati no mulamu yatuuka. Mulamu bw'atuuka yabasanga ku kyaggulo ku babali mu kulya. Jukira mzee avuddewo olubawo olubuto lumulumye nga bajjula emmere. Ono kyebava bamuweereza amazzi kubanga mulamu era wano abeera senga. Senga teyali mukazi yandibadde taata ge makulu agali mu linnya eryo senga. Kitegeeza wano asobola okulya nkoko nkulu kuba abamusajja mu kiti ekyo. Enva n'aziwuuta. Naye olwa kuba bagenda maaso ono ogenda okola oluto lumutabuse. Taata ye lwamulumye tannakola ki. Efirimu egenda mu maaso. Omuwala ono yali alina okulabika ndi afumbirwa gwe bagambye nakintu. Babunzibiridde bali wano babunzibiridde. Bali mu kulya. Ono aba ali agenda okuwulira. Efirimu bagiyita mugootanya. Mugootanya efirimu gye tulaba. Nga balya bawoomerwa nnyo kuba lunaku lwali lusufu gye bali. Ekintu kyali kyanjawulo kubanga enva zaali nkoko. Bulijjo bakwatagana baagalana bano boolaba baliira wamu. Famire yeyo yeyabakyala bali bangi abakyala b'omwami ono lubowa naye tewaliiwo kwawula mu famire eno. Munno bw'aba amazeewo kasupu osobola omwongerako ne oba tosenye mu sepiki. Efirimu ekyali ono ali ku bifi bya muganda we. Ali ku bifi ebya muganda we. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Mulate ki? Ono aba akyalya? Nga seetegeera. Agenda okula teyeefuna. Kyava asitukirawo.